Aha, chika. Abaana mutokomoka omugambo bambi. Ai. Byebyo munnange ebifaananyi nga bwe mubiraba byebyo ndabyeko abapostinze rape Azzeyo ku ssomero ali mu kusoma. Man, tetubeerengako na like different concepts for the shows we do because ebyaddala ebifaananyi ebyo muli mu kulaba byabadde byange ne rape nga tuli ku show ya Morning Express gye tukola buli lunaku olwa Monday paka olwokutaano. Just twakyusiza because yabadde back to school edition, you know. Netusalawo ne tugamba omanyi katukole ebifaananyi like twambale nga abasomi. Bannaye abantu batokomosa omugambo. Ayayeye rape Azzeyo ku ssomero, Brian Wakazeyo ku ssomero, Brian Wakasomera ku Namuŋŋoona High, rape asomera ku Taiba International. Mwe. Basically, kyenjala bagamba kiri kimu. Ebifaananyi ebyo twabadde ku show just ne tuyiyayo concept ey'abafaani baffe abatulaba ne tusalawo tubakoleyo ebifaananyi twambalemu nga abasomi because okusoma bwe kuba kutandise buli omu kimutwaliramu. Either omuzadde oba omusomi aba yeetegekera kudda kusomera, omuzadde aba yeetegekera kusasula fees, you know. Pressure ebeera awo here and there. Okulaba nga buli omu adda ku ssomero omuzadde aba atetenkanya kino omusomi naye atetenkanya kiri. So of course naffe tuli bazadde mu ngeri emu oba endala bannayuganda. So naffe ne tusalawo ne tugamba omanyi katukole challenge, katukole ekintu ekyefaananyiriza okudda ku ssomero, you know. Bannaye mutokomose. Wallahi tetunaddayo ku ssomero nti oba tuzeyo mu secondary school, high school, biki no. Just twakoze ka concept kaffe kabadde katini okulaba nga tulaga abantu embeera ebeerawo n'okudiscussing emiramu egy'enjawulo ng'abaana badda ku masomero, abazadde, abasomesa, abaana, headmasters, badoosi, bacheefu, bametroni, bakuuku, baprefecti, you know, kyetwatunuulidde. Sigamba nti twabadde tuzeeyo ku ssomero nedda. Bannaye nedda temusala mugambo. Tetwazze ku ssomero, just twabadde tukozeemu bukozi ka challenge, you know. Yeah, tebyabanyumidde. Byabanyumidde. So biba byabanyumidde, just tubayiiza every now and then okulaba nga tubeerako kye tubakolera ekibanyumira ne mutasalako mugambo, you know. Show yaffe ndowooza ennungi ekola bulungi. Everybody who watches it every morning, you laugh, you get, you know, obeera stress free when you watch us every morning 7 to 8:30 kusanyuka TV Morning Express 2:3 kunyama kwe tubeera. Gwe yalabye ebifaananyi for the first time kutegeeza ntubeera kusanyuka TV saawa ebeeremu paka 2:30 buli lunaku tulina n'akakyala akalala ke tukola nako akalungi bakayita ka Tracy. Very nice and